Mukutu gwa Megaton kubuuzaako yonna gisobera ng'otulaba muzadde Megaton gemanya ndine Sula Flexible nako olwaleero bingi nnyo betugenda okubeera nga twogerako era nga nkwebaliza ddala okubeera nti each and every time okukomera ku mukutu gwa Megaton Media bingi bitambula mu ggwanga Uganda mu entertainment tulinayo amawulire politics tulinayo mawulire naye nga amawulire gasooka nago mawulire gannako era nga Famaica yafiiriddwa maama we ebintu byonna ebyabadde wali mu kuziika tugenda kubeera nga tubyogerako ebyasinza okubeera nti bikwata omubabiro abayimbi bangi bamubeereddewo wali mu lumbe ne mu kuziika ne babeerayo naye nga kyasinza okukwata abantu omubabiro kyekya statement za maama waffe Famaica ze yakoze nga tannafa n'agamba mutabani we ng'ebigambo bino abigamba Spice Diana nti mwana wange oyo yetaagayo omwana enkolagana ya Spice Diana ne Famaica tugenda beera nga tugiyitako ebigambo muzeeyi Magala bye yagambye Famaica nti anesemi gye yakoze nti tokaaba nnyo okubeera nti maama we afudde kiba kibi nnyo omuzadde okubeera nti atunula mu ntaanaayo naye gwe oyo wa mukisa gwatunudde mu ntaanaaye bangi batunula mu ntaana z'abaana baabwe olunaku maama we lwafa teryakomawo bawe ekyokulabirako Basudde yafanga 11/6/97 taata we n'afanga 4 Desemba tewali yamubika kubanga gwe baali bamubikirako ye yasooka n'afa abantu bonna ab'amaanyi be balina okufiirwa ekyo bwe kyatutuukako bwe kityo Samusoni Babimululu Kiseka yafa talabye ku bantu bamwagala kuba ye yafa so singa ye yafiirwa yandabye omukwana abantu gwe bamunyinako nga bazze omuziikirako kati mwami Safiiki Walukagga ofunye obuwanguzi bajja kitwala bubi naye nkikakasa nze ndi musajja muzadde yali afiiriddwa ku mwana ng'ate nze nkimanyi kyandibadde kirungi omwana n'aziika muzadde we nze kyenkakasa era mu byonna by'oba weebaza Katonda obejja n'onoogifuna oba toogifuna ey'okunza ogimaze tetwandize nga nnyoko yafudde nga gwe wafa dda ekyokulabirako ffe tetumanyi gye bakuziika bwe wandifudde twandiziise maama we naafa oluvannyuma n'okulika kwandigaanye bantu bangi ab'ettutumu baafa naye tetwamanya twabaziika naye bakadde baabwe bwe baafa abantu tebaziika abantu baagala gwe gwennyini tebakwagalirako famireyo kale kyamukisa mulungi n'obanga gwe Mukama gwaleetedde ate kisinga obulungi teri muzadde ali wano yenna asobola okunjulira teri muzadde yanjagadde kutunula mu ntaana ya mwana we ng'ogyeko abalabo abeera lusa olinagamba oyo yasaddaaka omwana we naye nga naggamba alina bafala 3 talina gwe yasaddaaka afune bugagga naye ng'omuntu otegeera bulungi ofa abaana bo ne bakuziika ofa bulungi teri kibi mu nsi ya Katonda bakufiirwa mwana teri kirungi nga kufiirwa muzadde n'omweziikira mu kitiibwa ky'okola ki ky'osobola singa mukadde maama gwafudde bangi kuziisa mikwano gyo kati ate nnyoko yandifudde bubi n'enziika ye yandibadde mbi olw'ensonga tebandibadde gwe baswalira kale olw'ensonga ekyo nsaba tukikubire mu ngalo manyi kijja baluma naye buli muzadde ali wano akimanyi nze nja kyogera mu butereevu Walukagga Safiiki Mukama awadde maama we obuwanguzi n'asulako mu njuyo n'entaana nga gwogimuzimbidde enju esembayo n'ekirala bagambe mwebale tujja kubeera mu mwami Walukagga nze leero lwe tusoose okujja wano ndi wa kukyalo kuno naye nongadde nabyo nakoma okujja eno mu 87 okujja wano 87 nali mpakasiza mwami Matayo buuyo nga nogaawo mwanji sadda 87 obukyamani nekkubo lino nakoma okujja eno 87 emmanga gyentegeeza naye wali mbadde empitawo naye ng'emusimanyi tiwaliyo n'ekye n'enju naye kyamukisa mulungi era mu byoba weebaza Katonda ne mukyannamukwaya weebala okubeerawo mwami Walukagga nnyinza okuba nga temutegedde nze Magala
taziwaawo bali kyewuunya kitasimbwa bw'ayambadde musajja alungwa. Nenga nina essuubi ne ngamba Fiiki mu myaka 2 egyo gye bakuwadde noonya gwe weesibako zaala abaana. Fiiki n'aŋŋamba nsiba kugamba wano. Fiiki kyali wange temukitwala we Fiiki kyali wange nnyo bwe tusaaga bwe tuseka. Fiiki muwangu ddala. Fiiki kyenyinza okugamba nti Katonda tawa muntu buzito bw'atasobola. Oli musajja mugumu nnyo era yongera okuguma okimanyi nti abakwagala bangi omukwano gwe bakulaze gwe mutima gwo. Mukadde abadde mukwano gwange nnyo nga tukuba olwali nga tunyumya era mu mazima ga Katonda ebbanga lyalwalidde nze mbadde ndowooza kale alinayo omwaka kuba wiiki 2 emabega nagenda omukyalira ne tunyumya ne tukuba olwali n'andaga nti atereddemu naaba nga nkubira kasimu n'aŋŋamba mpita my friend teredde kati ndi mulago kati kiri bwe kiti ngazzaamu amaanyi wala okulaba nga Mukama amututte mangu ddala era mu bingi ennyo omusawo abadde amujjanjabe yatugamba mulwali nagamba Fiiki olaba mukadde bw'alwadde kola buli kisoboka byonna ku byokoze ebingi kuba Fiiki ajjanjabe maama we bambi. Fiiki akoze buli kimu olaba nti mwana mulenzi naye Fiiki akoze buli kimu ng'omulaba newe yandibadde nga si mugumu agumawo. Fiiki we bali kubeerawo maamawo we bali kwagala maamawo. Fiiki we bali kuzimbira maama nnyumba. Fiiki ne maama wange beemanyi gye baakulira eyo ku kyalo gye nakulirako ekabalagala eyo naye maama yali annyumiza embeera gye baabeerangamu. Ffenna abaana tulinga tukuze ne bamaama baffe nga be taata buli kimu ffenna tukolerera kusanyusa bazadde baffe naye tewakisinze kunnumanga maama wa Fiiki ku myaka emito okufanga ebimu ku birungi Fiiki byamutegekedde tabirabyeko. Banange tubonaabonera bulungu mu bulamu buno naye nga byonna obikola muzaddewo ali musanyufu. Twakyogeddeko tugenda nnoonyeza Fiiki omukyala naye ngenda sooka mwebuuzaako oba alyoke nakyo. Fiiki olyoke nakyo wangi sinikira muli ebinnyo kale banage jokes aside byamu ne maama mu kusaaga yagamba Spice taba Fiiki oyo anzaalira omwana. Amanyi ne munnako osekamu era nze wedda Fiiki ngezaako okulaba nga musesa agume kuba King Travel Sport Consults Limited. Omukisa googuno eriyo yayagala okugendako okutambula emitalo w'amayanja oyagala genda kusoma kufuna bujjanjabi oba kusuubula wandyagadde okugenda mu Canada, UK, USA, Schengen, Europe, South Korea oba Japan. Kolagana ne King Travel Sport Consults bakafulu mu kukola ku visa ez'ebika byonna mu mawanga ago okukugatta n'okukolera ku bino wammanga passports okubukingira zi hoteli mw'onaasula emmotoka ez'okupangisa okufunira air tickets entuufu zennyini n'okulambuza ssembazinga wa Africa yenna. King Travel Sport Consults Limited bano bakugu bakkirizibwa Uganda Tourism Board era nga bali ku Najja Shopping Center awe Najja Nankumbi. Essimu eri 0200 948 701 oba noti 744 noti 47 937. King Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Nga byabadde bingi nnyo era nga wetyo tugenda beera nga tuyiteko wa Big Size Bebe Cool beetutte ne Honorable Sereko tugenda beera nga tuyitawo ne beevuma obusiru obutategeera ensonga za Uganda Airlines tugenda beera nga tuyiteko ne ku nsonga za Bad Black yabaddeyo n'omukolo naye ebintu tetwabiwadde nnyo matu n'ogenda beera nga nawo oyitawo oba tunayitako ku nsonga za Kasuku ne Sharon katono n'entambi byonna biri mu entertainment of course
Mugamba muti abatulaba ku Megatron amanya nze Sula Flexible nga bulijjo tusembera okumalako omwaka guno mweyise bulungi kwanga omwezi ogujja nga 15 tugenda kusuula kalulu tugenda kulonda mbaga nakyempagirira nekyenzikiririzaamu mpa ekitiibwa mu ndowooza yange nange nkukiririzaamu era nkuwa ekitiibwa mu ekyo kyokukiririzaamu so tuwengana ebitiibwa mu kaseera kano akazibu ke tugendamu mukuume eddembe okulonda kugenda kuggwa Uganda yaffe ffenna tugenda kusigala nga tuli bannayuganda ate era emirimu gigenda kusigala nga gitambula mu mbeera bwetyo olabye abamakanika nga bagize makanika batabukidde president naye abasajja bano nga beekuba nnyo walabye ekisa kya Mukama kye yakoze mayinza omuntu eyeyambulire Buganda ng'akubya nze ekyasinze okunnuma yaleese bamakanika bano boogere ebintu ebibaluma kakati yabadde emabega wamakanika omu ng'agamba nti balina ebintu bye baagaba nti namyalo oba ebintu yabasuubiza ebintu byatuuka kati ng'ali mabega amugamba kuba ninga ngabo wakibeerwana bwe batyo nendaba makanika omulala muzeeyi wansuubiza engatto tewazimpa yabadde makanika naye yabadde makanika oba yabadde agamba ngatto ki kwegamba nalabye entalo mwenaale neŋŋamba kigenda kukomawo anti kati munaye abantu kati bayogerera mu gundi ngero mu synovial language oba mu parables nalaba akaira n'abasumba president yali anoonya bululu eyo oba weziti mu ankole kati buli musumba ajja ng'agamba okitiibwa president nange engatto yange eggweredde njagalayo engatto empya bati mu sayansi yakyo baba tebategeeza zino engatto zetwambala babeera basaba mmotoka so ebyo era byonna birina kubeerawo naye bannayuganda temukitwala nti omuntu kati ku myaka gy'omuzeeyi nga mwamulabye nti asaba ngatto yabadde asaba mmotoka naye nze abantu mbagamba ekintu kimu please be frank beera audible gaye muzeeyi njagala mmotoka kikabu ekine bwe kitimu ekiti wakati emyaka gya muzeeyi gyalimu omusaba engatto ajja kuwangala kusimbula engatto wano ze baawa abiga mu palamenti akusimbula birubba so beera frank ogambe muzeeyi njagala emmotoka yaki kubanga emmotoka gy'oyogerako muzeeyi agamba bugambi emuweebwe niwe mutandika na bino ebintu by'okwogera mu synovial language simanyi mwogera mu parables bampeeyo tangira simanyi bampeeyo lukalabanda nigiina ebitebikola nigiina nengatto manti baba baagala mbu abantu baleme butabafuna tebaagala abantu abakomerere kati basabira mu bakozesa ngero mumpaayo kalugabire mpaayo simanyi kati lugabire abasaba mmotoka basaba lugabire abasaba dabo kabiri kati wasaba mpaayo nina kibika balina engeri gye babitaamingamu naye ebyo si byamakulu mukulembeze naye ng'entalo zo munange entalo ezo tezisobola kuggwawo aja tinamyalo badde bamulwana ebbanga ddene nalabye ekisa kya Mukama ali mabegaawo agamba kuba neŋŋamba abaana b'omunju emu ate beekuba bwe bati kisa kya Mukama awo jasiba feria mu struggle eno naafunyemu ogundi alina okuba ng'afunyemu nga byafunyemu ebyo tebyogerekeka mu bantu jasi afunyemu na famire ye naye kati namyalo genda wano ekati mwana abo abaana abo baali babba obusimusimu abo yaba n'abakazi beekatu abo bonna muno makindi yaba wamasigiri yaba webyala yaba biki sente wagijjayo eri alya n'abantu kitegeera kati tosobola kudda ku mukazi otandika okumukuba naye bakuba omukazi neŋŋamba ate namyalo nanga alina feva naye banaamukuba batya pozi yagenda okakuuma gwe bakwasiza okakuuma so namyalo ebintu bya structure abimanyi anyway kati owakigenda okubeera nga bikuma Fik Famaica omanyi Fik Famaica ye muyimbi abaddewo ebbanga ddene ndowooza kuva mu mwaka gwa 2015 yajja bwemba seerabidde yajja mu 2015 okukuba breakthrough ye era Erikenzo n'amuyambako nnyo n'amuteeka mu kibiina kye kya Big Talent ne batandika okuyimba n'ayimba ndowooza we yava mu 2018 ndowooza oba 2017 akubyawo zikutama kibiki neyetongola bulungi atandika okubeera ng'ayambibwako kama Ivan n'amanaginga naye n'amubaako gye yamusuula kati n'afuna omumanager omulala gwamuyita Sam Kikumba oba Big Sam naye n'abaako n'amutwala gye yamutwala n'abaako wamukomya ndowooza kati alina unique juvenile ale kati yamuyambako kumumanaginga naye unique naye ali busy nalaba agenda kubeera kansalamu oba mu makindi yesimbyewo so Fik ali awo is struggling somehow musically
because otunira Famaica wa 2016 tosola mu matching na Famaica wa 2025 nga Uganda weevu omuntu ajja n'amala na naye Famaica ye muyimbi abaddewo ebbanga like tuyinza okumubala emyaka nga 10 plus ne toli muwulirako nti Famaica bayenoonye ebintu ng'aganye okuyimba yalwanye yavumye ono nti oba yavumye ono omwana oyo mukakkamu mu mbeera ze kubanga munnaluweero munnange bamuzaala awo bayitawo bunyaaka ebyalo byeyeruweere bimu sibimanyi kituufu bunyaaka wabadde ndowooza webaziise bamuzaalawo obulenzi Famaica bamuzaalawo obulenzi kubanga taataye mu maanyi bamudamuzeyi walukagga abeerabeera nnyo muwa obulenzi ali komoni nnyo naye nga teyalabise nga samulabyeko nnyo mugundi anti kati saagala kugendayo bimu biri bya famire naye kolera abantu bayawukana ne maama wa Famaica kati taata abadde bibye taata abeera omwo muwa obulenzi mwatayayiza buli kaseera era buli dduuka alinayo ebbanja naye kyenayagadde ku gundi ku maama wa Famaica bamubuuza ku taata wa Fiki n'agamba nti nti Fiki abadde tayagala taata we yakola statement ng'omuzadde ategeera gye yandikoze nti Fiki okuzimbira nze ennyumba yasooka nazimbira taata we kisoboka naye enkwatagana ya Famaica ne muzeeyi walukaga taata we si y'amaanyi olw'ensonga nti ngomanyi bano bataata afunyemu kasente nagala n'awasa omukazi omulala n'azaala abaana abalala bano naaba nga takyabafa naye ne maama abadde yafunayo gundi we wamulabye saalabye tewamulabye musajja genda mubateerawo wano musajja bambi era amulabiridde olaba ekifaananyi kino ekyafulumye nga maama Famaica ali ku kitanda nga waliwo amukwatiridde bw'ati yoyo bbaawe yoyo bbaawe omumpi wadi webale era yawodde statement n'agamba mbaddewo nnyo paka ku ssaawa esembayo naye maama yabadde mukulumu ku muvubuka muvubuka yali yabadde muto yabadde abazaaki awaye obeera n'omuntu akuwa emirembe kuba maama omulaba abadde waswa ate maama abadde akyali muto 50 years 50 yamuzaalirayo omwana omu oyo omuvubuka kati olwagenda namugasa genda kwongera mulala ne batandika kulya akaweta n'akateekamu yateekamu akaweta omusajja we yagambye maama yateekamu akaweta nenga yakateekamu ku myaka mikulu oba keekamu etedde obulwadde obwo kansa yagira kuba ate era ku myaka egyo nze maama wange yafa mu 2006 yafaaki neera naye byebintu bya family planning kozi yali akuze kati nga maybe oba nayagala okuzza ku mwana okukuzzaako asinzi waliwo omulala addako kati ndowooza oba kati ne bamuadvise nga bagende ku family biki kati ndowooza wava obuzibu era naye yafa kansa bambi obuti wabuleetera ddala kansa semanyi naye nga kyemmanyi obuzibu bwava oba bakasonsekamu bubi nga omanyi ebyomukyalo abamu babeera tebalina bukugu bulungi bukasonsekamu ate by then 2006 obuweta wali bwakajja katinewunya abaana bato ababuteekamu nomulaza nina yakayina wano mbalina obukugu kati nga wokanyiga boti katambula kagenda bwe kati tekalina kutambula just wanyiga musuwa nanyiga musuwa ate nga naye yali anewanirako mbu katambula okalaba kakana oyinza okuba wanyiga postina zino ze bamira after 6 morning after pills asigala mu mubiri wamira obungi ate oyinza kewanyiga oba lidiya lidiya amalidde enjalasi nnyo anti nange sibirabira tokubanga n'omugaga genda omire lidiya oyo mwana n'ate ng'atambula nnyo nja kunyumiza kyeyantuusa engeri gyali owaalayisa atambula nnyo era mu famasi ezisinga bwe bateeka okumpi bwe bati naye bungi kati kati nyingi luli bwalinga babeeranga n'obwo buweta bukoyiro ne kati balina obupositina simanyi balina pitu simanyi balina lidiya bingi te ng'obimanyi nnyo so just nti nkola research ne nkitegeera so Famaica bambi tumusaasira nga mbadde nkuwa nti Famaica ye muyimbi abadde ebbanga ddene naye talina ntalo lwakuba nti ne mu kwogera munafu nalabye akola simiri z'amabugo n'agamba amaki amagoba kati byebyo ebizibu abaana abasinga ab'obulenzi nendoza kimuyambye nnyo tekirina bwe kimuyambidde omuyimbi nga Famaica olina okubeera nga audible ng'osobola okubeera ng'oyimirira mu bantu n'ogera ensonga eyannamaddala kyekimulemeseza okuwasa okutuusa n'olunaku olwaleero neki tamanyi kwana tugende wanje tamanyi kwana Famaica ate abakazi talya asobola okulya naye nga bamuleetedde buleete zaabwe era bawembule bawembule bakolanga nnyo omulimu gw'amaanyi okumutegeera
bayimbi bangi nnyo muno mu Uganda abanafu nga tebasobola kukwana. Seriously. Nga abakazi babatya kati nga kuli Sevens. Zino ensodoma eziri mu Uganda wano. Ati kati olaba kati kulinnya Famaica lyaliko n'obwensonyi muntu wa nsonyi kati abakazi abatya kati baba abakazi basigala bamwereetako kyobola abategula mu ngeri eyo nti be bajja gyali naye senga tekyali ekyo ayi ate yandifunya akaseera akazibu ndi Famaica asobola okubeerawo n'amalawo essaawa nnamba ng'asirise tayogera talina kyanywa talina kyakola naye ng'ali ku ttaka bw'ati tanyiga lwakyali bw'ati just naturally bw'ati wansonyi n'okutunulira obutunuzi mu bantu bw'ati n'okutunulira eriiso kizibu alina kusooka kuteekako galubindi nemumalako olusonyisonyi n'akutunulira ate waba akutunulira mu nviiri era waba ayambadde galubindi kati fe abawanvu atunula mu kalevu kati aba atunula eri mu kalevu watunulire kati abantu b'ensonyi ebiseera ebisinga bafuna nnyo obuzibu mu kukwana abakyala era ogenda okulaba bamuleetera buleetezi okitegera kati yeyambula atya okweyambula kweyambula omanya emirimu giri awo era Spice Dano namuyambye nnyo emirimu giri awo weyambula esima empale giteeke era esaati giteeke eri kola okweyambula kwanguwa omuntu kasaatuuka mu luumu ebisigadde ne waba muzibe ebigambo bino maama bye yafa ayogedde ng'agambye Spice Dano namugamba mutabani wange oyo bambi yeetaaga omwana enkolagana ya Spice Dano ne Famaica yatandika ddi eryete era eragawa okusinziira ku bigambo bya maama kiraga nti maama yalaba mu Spice Dano ono gundi maama ye ng'omuntu abadde ayagala nnyo Spice Dano n'enkula ye n'engeri gye bamukuzaamu Spice Dano ali waddembe nti ye muntu ajja awantu w'otasuubira kati abadde nga afunayoko obudde n'agenda emuyenge eyo n'asiba nayo n'awaata ne off camera n'awaatirako maama naye nga siga nti oba mukyala wa Fiki bati nga mukwano gwe personal friend kati ng'amunyumiza mugamba naye nko omwana wange ono nga omanyi nga nti Fiki wansonyi omwana wange ono nga azaaleyo ku mwana kati Fiki kati Spice nga yayambala ekifaananyi nga mukazi wa Fiki Famaica yali yakyambala kubanga yakitegeera obunafu bwa Fiki buliwa nti wansonyi kati nga ye maama nga Fiki wayogera ne maama nga mugamba omukazi ajja ssaawa yonna okitegeera omukazi ajja ssaawa yonna era nga maama essuubi lya maama wa Fiki liri mu Spice maama oba yali ayagala gundi Fiki atunguze Spice ekyo nga bwe nkugambye nti omuzadde waba ayagala omuzadde tasobola ate kuyita mu mukazi abanga agamba nti weetongole ofuuke muka mwana kati nga alina manyi abazadde bano wetubeera nabo balina ebigambo bye batugamba mu indirect nga naye omwana wange ono omukoze mutya bannaayi mukulanye biki ng'alinga agezaako baga bannaayi mubeeko kye mwekolera but ye maama kyata ategeera nti Spice ne Fiki ba mikwano ne balina ebyama bye basharinga obuuli awo kubanga Fiki Famaica ne Spice be bantu abadde actually balinga batandikira mu space yemu 2015 awo kubanga nze zijukira Spice engeri yatandikira eno wa Dr. Fizo then ne Fiki naye natandikira Fizo ye yaddawo Fizo yagenda mu America yabomba yes kati nga amaze mu kuya ziri nyimba onsanuula bw'ati ajja alinya bw'ati mpola ne Fiki Famaica naye amaze okuyimba wala kayimba baba mafi oluli bali yayimba awo talafia naye amaze okuba talafia mu 2015 ne Spice Dano naye akubye gundi wazetekinanta onsanuula naye akubye onsanuula so bazze breakthrough artist mwaka ogwo 2015 bazze kati nga balina bingi bye basharinga bona bana babadde bamachinge all along ebbanga lyonna nti Fiki Famaica abadde nga wano wa Salama Road ne Spice abadde nga wano wa Salama Road ebbanga lyonna lyabadde lyayimbidde kati nga beewuliza so mama wagamba nti munnaye omwana wange mulwaneko kubanga ye mama yakiraba nti omwana wange ono wansonyi oba Fiki tazaala azaala Afiki azaala asooka atuweemu awo naye nga bwe nkugambye nti Fiki wakuwalulira kati Spice Dano wakitagira n'ateekawe n'amuwa Spice naye ayine ate Spice tasobola kuzaala mu muyimbi seriously Spice alina omusajja we already alina omusajja we ono omugagga ono owe munyonyoni yamugulira amaka Laila ye Medi batuzalireyo omwana deewo omugagga we ate fe tulina obuzibu Spice kati anganawa Spice tasana abayimbi tebikyesana mu kwezaalamu yona abayimbi balinga ba Luganda kuba nze nalabye ekyabadde muyenge wa Spice yandaba ewa kati awo wali obuzibu amaka obadde ogamuwadde amakazi nabadde nga muwadde
nenga bambi Spice nze nnyo kuba Spice Diana. Lwaki? Kwa Spice Diana abadde atuuse mu myaka egy'okuba nti kati kansalewo. Kati ngagamba ba kafiki kano. Engeri fiki gyatasobola kuba n'abakazi. Nga Spice agamba oba mubeererewo. Okitegeera. Kati mukwatire mu kumubeerawo ng'ate maama yalina initiatinga. Maama yali asenda ati. Maama yalina maama gwe bawa obuvunaanyizibwa bwa mu nsenderi. Maama yali asenda ati. Nga ye alabye mu Spice Diana gundi. Nga ye alabye. Va ku muntu ali kulinnya nga Spice Diana naye n'agamba weekend eno ngenda kusiba abafiki. Nga njera lujja mpaata njoza bintu off camera. Abadde mukwano gwe nnyo. Ate ki Lydia kino? Lydia nti kati Lydia yatuuka time n'akula. Neera omukwano teguvaawo. N'akula kati n'afunamuko obuvunaanyizibwa obulala. Naye n'agira bw'ati. Naye n'agira bw'ati. Naye omukwano gusigalawo. Nga nkugamba nti abayimbi b'Emakinde muno era Makinde eno giraba. Ereza abayimbi bangi. Ate abayimbi beekolamu nga famire. Okitegeera. Naye omanyi nti omuyimbi Famaica wabanga afunye obuzibu. Lydia tolina kubulawo. Kapeke tolina bbulawo. Wambulemo tolina kubulawo. Mozero tolina kubulawo. Spice tolina kubulawo. Nani omulala awo? Kati ye first family ya Famaica mu kuyimba ne Kenzo. Nina ekintu kye nalabye nga maama wa Famaica yakafa. Abayimbi beegattidde wamu. Nali sikirabangako. Abayimbi abasinga beebuzaabuza bwe batyo ne beebuzaabuza naye wano principal yajjiddewo, Alien Skin n'ajjirawo, Walabye Abitex yabaddewo, Kenzo yabaddewo, abayimbi abasinga bonna baabaddewo. Amanyi lwaki baabaddewo? Nga bwe kuga nti Famaica talina buzibu na muntu yenna. Talina no buzibu. Nti mabegako ne twamusibako ebyokwagala Sheila Gashumba. Era yavaayo n'abyesamba biki kale kugamba tali mu ntalo zonna. Nti ne we yava mu big talent omwo yalina bingi ebyokwogera naye yasirika. Kati ate wa side ya nkyukakyuka ye mwana abaddewo nenga asobola ogenda ku page ya Facebook n'ateekayo obubaka naga bannange kimala kimala. Ensonga ki principal yazze? Of course yabadde alina okujja. Okitegeera. So mwana wa nkyukakyuka nti talina kifo kyagamba nti ngenda kwesimbawo baluweero bawwa. But just ebintu abiraba n'abyogerako. Kati ekyo kimufuula owoolyawo ow'enjawulo nti si munnabyabufuzi but mutunuulize ekintu akyalaga nti kino kikyamu n'akyogerako nti yafunye obuzibu buli muntu yayangulye Famaica nekyati n'abayimbi abamu babadde abali redundant tebalina byakukola nakaka tugendeko ewaffiiti abasinga leka naawe. I'm telling you, babadde tebalina shows za kuyimba ku Christmas bamubeereddewo nga basajja bessula. Alinze nkubuula. Babadde tebalina. Mu bayimbi ababadde waani? Mpozi mu kuziika tebabaddeyo nnyo. Abayimbi kyembayiko tebaziika naye amabugo nagalabye gundi yawadde emitwalo 2, John Black. Bambi yeebale. Yawadde emitwalo 2. Yeebale. Nze mulimu abayimbi be neebaza engeri gy'ababeera bacontributing. Niwayo n'abayimbi abatawerayo ddala mabugo. Abayimbi tebawaayo mabugo tebimbi tebaziika. Kati olaba gundi oyo Gravity Low. Awaayo amabugo. Agira abeerawo ku bafiiriddwa. Ate olumu aziika n'okuziika. Naye muli n'abayimbi be mulina okumanya wano mu Uganda tebalina omutima omulungi. Naye ng'ate abantu tebabategeera. Kati Wabuuyo oyo omulaba. Asobola okuba nga kale alinamuko challenges mu buntu. Naye at least alina omutima omulungi. Bw'oba ng'omusemberedde bulungi. Alina omutima omulungi. Bakenza balina emitima emirungi. Kuba nti ensi ebajjajinga mu ngeri ndala nga bino ebyobufuzi ebiriwo. Abantu balowooza tebali ku side yaabwe. But mu mbeera zaabwe balina humanity. Balina obuntu bulamu eri. Nti ekintu kyonna bwe kyetagisa nti kya ssente. Nga tonalowooza ku kintu kirala kyonna. Sente kuba Kenza abadde ng'agenda ekibuli awo nalaba ku Maama Fiki. Abadde agendayo. Naddala mu weekend esembyeyo ddala kubanga Fiki yali yasirika. Mama nga mulwadde n'okumubasika ne bamujjanjabira emuyenga awo. Naye ne bagenda okulaba ne Mama yeetaaga kutwalibwa mu ddwaliro. Kati ne bamutwala ekibuli ndowooza amazeewo ndowooza nga wiiki emu n'ekitundu oba 2. So kati Fiki yagenze era Fiki okukyogerako yakyogedde leero enkya Maama n'afa. In fact mu kiro ekikeesa
n'afa kubanga yamaze okukiraba naga maama takyalina bulamu n'aliuka avayo n'akola post ku Facebook naga bannaye maama wange mumusabire naye embeera si nnungi embeera etabuse nga bamugamba wootukiramu eyo embeera baba bakuyise mu ddwaliro bakuyita immediate personnel abatukikako mu ddwaliro babayita munnaye bagamba kakati okusinza ku mbeera eriwo maama ayinza obutawona era enteekateeka bwekiti tumwongereyo tumuteekeko oxygeni oba tukole tutya nga nabo abasawo balaba nti yeggaye okitegeera kati ate awo ssente wesinga okugendera ennyingi abantu abasinga obungi we basinga okuteekeramu ennyo nga balowooza nti banaasevinga obulamu n'eddwaliro bwe lisinga okubakubira ennyo ssente nnyingi mu nnaku ezo 2-3 ezisembayo so bakuyita amalwaliro agali professional saagala gamenya ne babayita ne bagaba naye okusiza ku mulwadde embeera yeggaye hana efika agize maama we efika abaddewo nnyo nti namulabye n'ebivu yagenze n'ayimba namulabye maama we era esimu bagimukubidde kusanduza babadde nga 9 bwekyo ti maama akutuse ninga yabadde ali ku kivulo yadde yakamala okuyimba nefika atwala obubaka bwa maama we azaale omwana fiki nga we nkugambye fika ajja kuzaala ng'alina emyaka 4 naye maama yali ayagala nnyo azaale mu Spice Diana era omugaga wa Spice Diana asooke aleko omwana tayinza kumuleka asooke aleko omugage naye yalonda kyapa mu mannya ge Spice Diana kyapa Spice Diana gomanya abasajja abadde nga bajja bamuvaabira naye nagenda kaawo ku gundi studio abagiyita batya gundi eya Roger gundi management bagitani sauce management naliwaawo nga kambadde essume n'ebbeere nga kanyirira kaakabwasi bwe kati naye nga kali ku kanula ekyakanula ogede kyaki ati era kyenalaba ayinza okuba yali mulwadde naye nga tusaba Spice Diana yandizaaliddeyo fiiko omwana ano munaye olaba bintu bikyuka bukyusi na Famaica yali mu resi y'abantu gundi Spice Diana yalina omuwala bwe yalinga competinga naye yali ano omuwala oyo ng'alabika bulungi asinga ne Spice ng'ayimba nga Spice era naye ng'omanyi entalo z'abayimbi gye batandikira ewa Fizzo era Fizzo naye ng'ayagala amuzimbe nga ayagala afuuke nga Spice nga kalina omubiri omulungi nga kalabika bulungi era kaali kakazi ka gundi ka Dr. Fizzo oyo ali nga bakaleese kalwane Spice kamukube kamujje mu market kamusuule ne bayitera n'akawala akala bali bakayita Alida in the feeling kali kayimba bulungi nga kayimbye ddala nga Spice nga kayimba dansolo w'amaanyi kaddawa babeere babazaalazaala mudda bakaddiwa bambi ate kasaba kuzaala nga winda ayise kati n'akakawala ke baali baleese okuba Spice era nako era bakazaalazaala mudda kyemmanyi bali bakayita Alma bo bagundi nabana zaabwe ennafu bali bakayita Alma Nassos kali kayimba biki kali kayimba dansolo nga kayimba bulungi nga olaba Spice wayimba seriously nja kugenda kuuliza ku music waako wabanga akyali ku YouTube nga kalabika bulungi naye nga womanyi Spice ate yina akiwagula Spice nakuba mangu nagenda afunaawo ba Emma Carlos awe bamuyambayambakaawo manyi Spice yatagalamuko nga nafuna stable management yagenda kawo mba Twinkle Star oba Emma Carlos ng'aliyo ne Khalifa ndoza abeera emyaka ng'ebiri nga yakagula kale akamotoka kakasooka kalawo n'agirawo n'akubakuba kati ono Roger ndoza amufunye 2018 ne Roger bamuleka bubi amufunye 2017 2018 Roger bamuleka bubi Roger kyonna kyeyateekamu yakifuna n'okusingawo yafuna namba wano waliwo we bagambira mbu Roger dayisa anyeenyamu sisuubira bisobola okuba nga byalibonenga mugaga okufuna ani simanyi ekizibu ekyalina source management oba management ya Spice ne Roger bava ku business batandika friendship si relationship but friendship nga ne Roger wakubira Spice tulina show wetenga ba Roger nga ndi busy ndeka nebake seriously kati ngamuleka nga bafude ku business bava ku business batandika friendship si relationship kati ngo Roger agamba chali wangu oyo omukwano business kasogiteka mu friendship I know chivola gundi oyo tasaaga oyo Jeff Chiwanuka yebyo bya business genda wano gende wana simu recording oluyimba genda wano weto jasangawo John Black byonna biri zuku kagenda okoledda genda weba okitegeera kati awo bano ndozo obuzibu bwatabukira nenga Roger muntu mulungi asobola okumanaginga ne Spice muyimbi mulungi ate akolagana n'abantu nenga omanyi nti business bwogiteekamu omukwano bifa tebisobola kuwangala kuba nsamanyi nti oba Roger beeyagalako ne Spice kiyinza okuba beeyagala oba tebeeyagala ebintu bibiri Roger alina omukazi we Roger abadde nga Roger is a family man Roger musajja mufumbo
Era ojja musajja mufumbuliza family man. Ate ebintu byabikola bulungi na professional way. Lwakuba nti nga umanyi nti bakutaginga mu bintu bingi otuuka naye n'onafuwa. Era kati n'ojja jafuna obuzibu okuddamu okufuna omuyimbi alinga Spice. Because ebintu by'okumanaginga abayimbi birina okufuna omuntu nga mukwano gwo. Kyebula nali suggesting oba yandibadde atwala n'omuwala Pretty Banks. Ali awo ayimba. Ayimba ki? Ayimba ennyimba. Nyimbira. Pretty Banks bamumanyi muyimbi mulungi. Nze simanyi. Nyimbira mwangi. Kale mumunyi. Anti kati waliwo ennyimba ze. Naye ennyimba nnungi. So Prince back to Print back. Indako mweru. Kiwala kyeru Kinyarwanda. Oba Kinyankole ba Kinyarwanda. Tomanyi Pretty Banks. Mpozi ng'onkubidde ng'onfuniddeyo akayimba awo kamu. Kankulabe Sigamba nti kuzala wane amazima ga. Olina okuba ng'omumanyi ennyimba zo zizannya ku Radio 4. Kayimba just kayimba kamu tulabe. Pretty Banks. Wakati abo olina okuba ng'omumanyi n'omwana. Anti kayimba ki? Ono omwana tomumanyi. Inside. Nandibadde kuzannyira ebajja. Kuba munda bikuba. Inside oluyimba olumanyi. Akiko nabo bateekako obulango. Bubuuki. Komao. Kimba bulungi. Yoyo. Maika tisenina obuzibwe. Siraba TV. Ate music nemba ku radio ngenda manyi ngenda kuba bachali bange. So nze suggesting anti at least Spice waba agenze. Ayimba bulungi. Pressing on Pretty Banks ajje. Na kuba ne Roger achalemedde ko tanachikkiriza nti omuntu omwala yamuvadda mu. Kati awo wali obuzi. Tanachikkirize ro omulaba ne baba batambula omulaba alaga nti yakyamwire. Kati awo ne wali obuzi. Oba yagala nda kwetuma manager Spice Diana nga bamujeko ekya manager Roger yitume manager Spice Diana. Anyway, asobola kufuna omuntu omulala. Ngawe nkugambye nti business bagifuula friendship basobola okuba nga eri source kyakutuka obanga contract yagwako then basigala nga balina that gentleman agreement ng'oli wakwata business amukubira mu mbeera bwetyo kisoboka. Okay, that aside naye nga kitalo nnyo era Famaica ajja kuguma nga muzeeyi Magalo yamugambye ajja kuguma azaale bane efiki muzaale muveewo ebintu byammwe kubanga you guys muina sente weziri. Kwanza nade simanyi nti fike asula na muyenge. Sinakoma okumanya nga akyalina bano apangisaawo we. Okugula n'okupangisa baliize babiki mu kaseera kano sinza kubigenda into details but at least uwe wasula. Waba uwe kuba yasasula oba asasula bukadde butaano wabuna at least ali muyenge. Mamba badde yamuzimbirawo. Sinnaba kumanya. Naye nga kyemmanya ayinza okuba Kawempa avaawo. Maama. Ngeri Famaica gyakulidde mu kawempo. I don't know. Sagala nnyo kwogera bintu bye sinako bujulizi. Taata mpozi wangambye yabadde. Taata weeruweeyi w'obulenzi. Yabaddeyo mu kuziika. Taata sinnamulaba. Taata ayinza okuba saamulabye kuba natunudde nkaliriza taata mulabi bamukwase kazindala ayogere. Naye taata omuto yayogedde ebigambo. Anti taata yanyiiga. Taata yamansuse. Taata yanyiiga. Taata omukulu yanyiiga. Anti taata kasamama yafuna ono omuto. Ate mama yajja natandika okubeera mu celebrity life sebo. Gumanyi mama wafiki wabadde. Mama ngali proud ne fiki. I know. Okitegera. Ngera fiki bwateka concert gundi ku Africana awo. Mama abeerawo n'ecupa ye ya bbeero. Mama baddenga wa bbeero. Ate mama baddenga wa kabeera awo. Omanyi fiki obuzibu bw'alina nti fiki alinga Lutalo. Ewaabwe. Fiki alinga David Lutalo. Nti David Lutalo taata we mu 7th day. Ye mzee Robinson Lujja. Mama we musiramu. Ye Hajati Masula Nasaz. Kadne fiki wabadde nti fiki ewalukaga Shafiki tata musiramu. Era ndowooza naye ewalukaga Shafiki. Mama ndowooza abadde. Kati mama yenga yakyuka mama nga yabadde mulokole. Kati ng'eddiini mama abadde mulokole. Mukatuliki. Bakatuliki anti nze byembuzaabuza. Born again Christian yatya bolokolenga ecupa eno oba tomukubyemu kale banansonyiwa aleka abadde mu katuliki banandoza abakatuliki naye nalaba video esembyeyo nga ayitiriza nnyo Yesu okay. So kati ndoza okwenkijje so ate fiki nga nasigala nagamba kati nze ndi musiraamu kubanga eddiini nalemera mu ddiini ya taata nalemera ku ddiini ya taata but eddiini ya taata kati ate nga ayagala nnyo okusanyusa maama
okitegeera gondi fika adayagala nnyo maama kati ngayagala okusanyusa maama olumu ngayagala kugenda naye ku kyaki olumu nga maama ayita Fiiki jangu tugende nkulaga abakadde b'ekkanisa biki omwana wange kati Fiiki naye ngagamba ate kati omusiraamu ate na kati wabuli kontana nti ebiseera ebisinga tuva mu famire nga taata musiraamu maama si musiraamu kati nogamba ate ngoyagala nnyo obeere ku sayidi ya maama kati nogamba maama kati nosigala ng'oli awo era ebintu ebyo biremeseza nnyo bantu bangi nnyo okusalawo ne mu mbeera z'obufumbo buno gamba kati mpasa omukazi nga musiraamu era kyekiremeseza Fiiki okusalawo ti n'okutuusa olunaku olwali tannawasa njagamba kati taata tetulina nkwatagana nnungi naate nange nandibadde nsigala mu busiraamu bwange era mbwenyumirizaamu era Fiiki musajja musiraamu naye maama ate mwagala nnyo kati nfune omukazi nga ate kasi musiraamu kyobula maama yali agala spice ono okitegeera spice ono ng'egyali nti ye hajjala kale mukulaŋŋane musiraamu ku musiraamu musiraamu ku musiraamu yetafuddeyo ku ddiini ye niye maama yatuuka time nagamba kale sifuddeyo ku ddiini yange mwekuze mubeere abaana era maama ndowooza yafudde kimulumi okitegeera kutala ku mwana wa Spice Diana na Fiiki Famaica naye nga bwe bityo bibeera Fiiki ajja kuzaala naye nga nkugambye nti nakyanguye ate Fiiki akuze akyanguye kawezeza 3 agalina n'okusukka Fiiki aba akuze muzaale bannange Katonda abawadde omukisa mulina ssente alina bupoloti bwekugundi kusala amaloogi okuzaala okwo si kwangu azaale buzaazi Katonda yalabirira andi ngamba n'omusakazi omufunisa olubuto si kyangu nze nina bemmanyi balwanye naye baganye myaka 10 omwana aganye omwana abula Fiiki tetumuteekako nnyo ona abalina low sperm counts nga tasobola nkwanso tesobola kubaji naye ng'olaba musajja ali audible omusajja avunaanyizibwa naye nga kuzaala si kwangu n'olaba ssebo abalalu babazaalamu abaana bali ku street naye ne atwala abaana b'abalalu bano baminisita bye babazaalamu minisita b'e Sudan baawano bajja ekireeyo ku 9 ne babakima n'akasuka yaawo eky'10 mu katenti naye omwana sirabangako munalu alina mwana we wa myezi 3 wano nga kati okalaba batwala musanyu ab'embuto obalaba bali mu zisanyu babizeho omwo bali biziguki okay mukutu gwa Begatron at that site wabadde n'olutalo live lwabadde ku TikTok awo nalubateereddeyoko nga big size bebe cool betwala ne Honorable Nsereko obuzibu buli wa Honorable aleeta kino manyi Honorable ku TikTok ennaku zino muzibu bebe naye muzibu naye bagenza okumaliriza oli amulaga ku baana basanyufu badde eno badde ne basoose kweyisaamu gaali ensonga za Uganda Airlines olutalo lwabadde lw'amaanyi oli ng'agamba nti abantu agenda kusuubula olumu ayina ensonga z'endala noonya ssente mubanyumiza bintu ebyo olutalo lwabadde lw'amaanyi bebe ng'agamba nti tetuvumirira Uganda Airlines tugiraga ekifaananyi tulaga ekifaananyi ekibi tukube nga tuwumbirira tetukuba kubulizaayo lino ggwanga lyaffe ng'olyamu nga teri bali bawolereza omwezi omwogezi wa gundi omwogezi wa Uganda Airlines afuna miliyoni kumpi 43 naye gwe omwolereza ngaani wano nga bebe kulaga twagala eggwanga lyaffe awo tuli kakati bugange ebintu bino bisowaza okubyogerako naye nga bituufu ffenna tuli patriotic abamu abantu abasinga bebe yagamba temuli ati kati abuzi bebe kulu bagenda okusanga sagala komera mwami Salio bebe kulu is my good friend atanyiga nange nsobola okunyiga naye nze njagala nsooke nkuweko ebirungi bebe kulu byakola n'ebibi abantu bye batamutegeerirako bebe kulu muntu mulungi mu nkola ye ey'ebintu naye waliwo ebintu emu byakola ne bimuswazaamuko aswalamuko ye nga ye omuntu asobola okukola ekintu nekimuswaza naye ngaomanyi sita tafiira ku bbala limu kati ye bebe kulu nti bebe kulu wetudda mu bayimbi b'e Uganda abantu abalina omutima omulungi abalina golden heart bebe kulu is one of them in fact bebe kulu ali exceptional mu ngeri gyakolamu ebintu bye alina omutima omulungi omutima omulungi tugulabira ku ki obugabi kubeererawo bantu mbeera enzibu twali wano mu mwaka gwa 2018 bebe kulu n'atuyita ku tolinaawo ng'alina abaana abalwadde bazimbye embuto babatwala indiya eyo kubalongoosa nga beetagandoza emitwalo oba bali beetwala b'emitwalo 7 egya dola oba 10 miliyoni kumpi nga 4 bebe kulu naga abaana bano ngenda kubatwala indiya mbajjanja era n'akola n'ekivulu kyali waziti golden heart ya sente ero zaavaamu n'atuyita
najja kwa milioni bazali 3 oba 2 abaana ne batwala ebuyindi ne babalongosa ne batereera era mu komawo twabaniriza bulungi bebekulu oyo a contributing nze kyamaanyi nnyo ku industry kuno. There is no way osobola okwogera ku Uganda the music without mentioning bebekulu ne effort ye naye waliwo abayimbi botayinza kunenya nga yogedde ekintu olwa position gy'alimu okugeza Kenzo wavayo nakola statement nga defendinga government yenu tomunenya kwalya olwa position gy'alimu osanga we yandibadde nga tali mu position eyo banga tali ku side eyo yanjogedde ekikusanyusa gwalaba nga luli system volongoto wachogenze kangende yanti tuli tutowereza abantu yali tanayingira system ngeri volongoto wayamala okugiyingira ayina okugidefendinga nti bebekulu yagenze n'ayogera n'ayagala okwefuula omwogezi wa Uganda Airlines of which osobola okujogera kubanga bino byaffe byawano mu Uganda nenga tunaba kweteeka mu fold eyo okuba nti kati nze nkiyimiriddemu what are you going to say mu public ku bantu abadde babukinze flights zaabwe oli nga badde atwala katugeze atwala ebyennyanja for instance atwala amatoke gayengedde abadde nga business zabadde agenda okukola eri zifudde nga tulina ku defendinga kubanga ze ennyonyi ebintu ebiri technical bibaawo si wano wokka mu Uganda nina mu comment section awo nina abantu bennalayo nga bagamba mukomerera nnyo Uganda naye ate simanya nange nage Emirates kyantuukako gundi kyantuukako abantu balina okukimanya nti ennyonyi weba esimbula tekolera eri nga tennasimbula programu egikolera mu bbanga okitegeera programu era kyovula nti abantu basobola okubeera ne bagamba naye flight edileyinzeemuko naye mulinde nga bakommunikatingira mu bbanga okusinziira ku mbeera y'obudde okusinziira ku mbeera nga bwetambula okitegeera so kyovula nti ennyonyi ezimu ebiseera ebisinga osobola otuuka katugeze oba n'otuuka ku kisaawe ne bagamba nti aya bannange mujja kulinyira oba Kenya oba wobawa nga bagamba nti kati okusinziira ku mbeera y'obudde tejja kulandinga Uganda egenda kulandinga Kenya naye nga programu eyavudde eri nga programu ejja Uganda kati awo mubire wekyusiza ne gabana eneddo okusinziira ku mbeera eriwo Uganda tetujja kukola tetujja kugwa katugende tugwe Kenya katugende tugwe Rwanda katugende tugwe mu mbeera bweto kati bino bino ino okusooka n'obitegeera mu mbeera yonna Katonda bakomera bana Uganda tebalina mwoyo gwa ggwanga bana Uganda soko weteka mu position ti abantu bafiridwe ebintu byawo abantu tiketi za baziguze sika nti baba wadde mpe naye sagala tugende honorable Sikochi abadde agamba nti communication sendeka email tekako ebirango kubanga olaba Uganda Airlines bebe mundoza kubikola ebisinga okusasula sente nyingi naye wali obuvuyo awantu awo ojukira gulu yajaja ichuli si woka mu Uganda naye obuvuyo buli awo kati gwe ulakuwa nti mulimu ensi ezimu ezitakkiza bintu bino bibeerewo kati woba ogenze n'ogenda e Rwanda ate Rwanda kiri wasi nira kuba nti Rwanda yemanaginga bulungi nnyo nekumanya nti ekintu kino kiba kiguddewo tugenda kyandolinga bani abalina okukyogerako bebe mutuufu okukyogerako oba tulina omwogezi kati bebe kulu alina obuzibu nti ye nga ye omuntu ali mu position ekubira iddi n'amunnyonnyola kyonna kyaba amunnyonnyodde kibeera mu favor eya gavumenti etali mu ya munnansi okitegeera munnansi ye tabitegeera tayinza kubitegeera kubanga ebintu ebimu biri ebiti tekiniko oli alina okuvaayo y'abannyonnyole bebe kulu alina access ku iddi era ajja mukubira essimu amunnyonnyola mugambe tulinamuko ka technical glitch katono nnyo naye okusiza bwe kidebwe ti kabebe kulu anaaba akyadressinga eri ensi ajja kuwolereza oli iddi okusiza ku kyamugambye ate nga amugambe yeerungiya jjukira ye amugambe yeerungiya mu mbeera yonna kati bebe kulu naye wanaaba akuba ajja kukuba ng'akiza ku sayidi eri edifending oli omugagga bye bamugambye kati awo obuzibu bwe buva nti yesu bebe kulu olina access osobola okukubira bamutulaki n'akunnyonnyola embeera nga bwetambula olwaki flight yadelayinze biki olina access ku information mu bitongole byonna naye bye bakugambye soko balancing bebe kulu si bwa mawulire naye muntu akola mulimu gwe ng'omuwagizi wa gavumenti eno ng'omuwagizi wa katugeze ng'omuwagizi wa gavumenti nti kyonna kyanayogera kijja kuba mu favor ya gavumenti kiyandi bamutulaki kiyandiyogedde bebe kulu kakyogere bati bebe kulu mu kukyogera
ajja kyogeza busungu. I know. Because ye nga yo si technician, si pilot, si ED, takola mu civil aviation, talina bukugu bwonna ku nnyonyi tagivugangako, byogugwe kulinnya kugenda mu America kukola kikudda. Kati wanaayogera oli wanamu tali mu system munda. Tali mu system munda, eri mu system biralamu. Kibula nti bano nalabako omukyala oyo bamutulaki nga ayogera was it NBS always gugondi ku mawuli agesaawe 3 live at 9 nga nnyonnyola bulungi nnyo ekintu nga wakinnyonnyola okitegeera. No kati muntu ng'osobola okufuna perception ogamba at least aha tudelayinga okusinga okurashinga okitegeera tudelayinge okusinga okurashinga ng'engeri gyakinnyonnyolamu but bw'okiguza bebekulu naye akyogere at least bebekulu ajja kyogera mu ngeri ndala atuula mu ngatte zitali zaabwe because yajja kwogeza busungu yaba ajja kubalaba nti temuli patriotic abantu bali eri bali mu kuswagolinga banoonya nnatti za nnyonyi bali mu kanika mwe muli awo muli mujjukuba anti ye ekyaleese obuzibu nga obadde okyogedde nti kukuba Uganda Airlines kukuba kyammwe ne mukomerera ne muvuma ne mukola mutya yensereko nga naye amukomera mga lekera obawolereza. Let them do their job. Abantu balina budget eri mu buwumbi n'obuwumbi okola buli kimu bafuna $4.5 kati obula kyenkugambye nti bino issues zibeerayo e Rwanda ng'ennyonyi badde erina kulandinga Rwanda n'esala era abatambuzi ne bakommunicatinga wali ku switchboard bakommunicatinga ne bagamba bannange delayed gundi flight delayinze mugenda kulinnya abadde bagenda okulinnya ku 4 ez'ekiro mugenda kulinnya ku 8 okitegeera communication bakommunicatinga naye kati obuzibu bwe tuyina nti bebekulu yajja kujja kugamba ekintu nga mu njogera olaba byayogera bituufu yabifunye okuva ku source naye nga si yalina byadressinze bubi abitaddemu obusungu kubanga ali mu kulwana ne bafuutu bigere naye namulabe yanyiize ali mu kulwana ne bafuutu bigere nti ojja kujja endowooza kyayogera ojja kukijjako amaaso kati otandika okugamba kati bebekulu atandise ate okuvuma nze nga nze omuntu nabadde ngoberera conversation ngeri gyabadde ayogera nakitadde wano ku Megatron beetutte naye nagenza okulaba nga avuddeko naye neweebuuza kiki ekimugjeeko kumubuuza ebibuuzo nti yagenze n'abeera mu conversation n'omuntu omukugu omutambuze ali mu parliament wali amanyi ne ssente bano ali mu parliament amanyi ssente ze bafuna kubanga yazikola ki yazikolerako accountability yamanya ati zigenda eno kati toso you cannot argue with him kubanga ekisooka Muhammad Nsereko bebamu kubategeerera katugeze ssente yomiwa omusolo mu parliament yali ku bukiiko buli kimu akimanyi kati osobola musima mu maaso na bebekulu sigamba nti bebekulu atambulira mu nkola y'amateeka bebekulu ategeera bulungi nyera byayogera byonna abitegeeza naye yeewadde obuvunaanyizibwa omunene bw'atasobola kudifendinga Mwami Nsereko yabadde alina kubeera ku pano ne bamutulaki oba omwogezi wa civil aviation oba omwogezi w'entambula y'ennyonyi n'amubuuza ebibuuzo bye twagala okumanya nti owange ssente zino zakola ki okitegeera mwatugamba nti ennyonyi bweti ne bweti nga bawanyisiganya naye kati bebekulu ojjagenda omubuuze kale bw'oyogera ngaani kati bebekulu ofosi naye ajja kuddamu gyogeranga munnayuganda bannayuganda bonna boogeranga gwe yega yabaffe kale ffenna tuli bannayuganda kati nze Nsereko ndiki ndi mu Sudani ndi ne munnayuganda lwaki nze ebyange byenkubuuza gulowooza nkuvvoola kati ne bagamba kale tukakkane tugende ku nsonga nga bweri ojja kola nga Nsereko byaleeta munnayuganda yaguze tiketi byayagala okuwulira bati bebekulu byaleeta adifendinga ab'ennyonyi mu ndifendinga etali ntuufu because yakikubakiza muba mutulaki nti bali bakola nabo bayikola buli kimu ekisoboka mugumikize mubere bannayuganda temuletawo nnyo ate nga be balina okuvaayo bano abagundi ab'ennyonyi Uganda Airlines okutunnyonnyola bayirawo abo abantu baayogera kuba nti bannayuganda tulina ekizibu kimu nti ebintu ebimu tetubiwa matu baayogera omukazi oyo yayogera bamukyaze bamuswikinga ku NBS mawuli ga NBS agesatu kyembuuza ffenna tulaba TV tulina communication channels ez'enjawulo mugende ku website yammwe ku website yaabwe tewali kiriko nakotiza bulungi Nsereko website tewali kiriko email tewali kiriko sigamba nti ne bandikwate message ziri bulk ne basasolamu MTN budget ebaawo
abali ku MTN ne babasindikira kwa ujumuro oba oliwa ne babasindikira bakadama baveyo mu kyalo nga bazze tebeteese bakonkomaliddawo bayina emigugu ne bayita ku radio stations radio ezenjawulo ku Megaton ne bajja kuba lwawuliza waliwo alaba Megaton nga tali mu budde bwa radio kati saawa eyo abali ku TV bali mabika kati gwe waliko nze sibimanyi nabimanyi nti oba yaliko nedda kati obuzibu buli waliwo ebitongole ebimu nga tebyetaaga kubira pepepe kati mwami Bebekulu kyalina okumanya waliwo ebitongole ebimu bizza bikola ensobi nga ne mu professional mu nkola yabyo ey'ebintu olaba baatuuka n'okutuuka ogamba nti tolina kwekubiza kifaananyi ku airport guno yali abaseyisimu nti tolina nga balina emivuyo gye bakola kakati awo abantu ngaabo osobola obbawuliriza nedda sooka omanye kyali kivudde ku ki by then yuchuli wayogera ebyo ebintu waliwo fracas zali nyingi ekisaye bakitutte simanya bakyalina abakinemiza amannya biki byaliwo kati nga buli muntu agenda ku kisaawe tewekubisa kifaananyi mu good faith just okwata video kubalaga nti kino kyekibadde ekisaawe kyaffe kakati abakyalina bakitutte ekyo kiri prohibited kigaanibwa lwaki mu profession mu nkola y'ebintu lwaki batwala ebintu byaffe nedda tebyali bituufu era era sula bandivuddeyo ne batugamba bannange ebiwungeesebwa si kugaana abantu kuba bifaananyi bayogera okimanyi nti ebisaawe by'ennyonyi ebisinga weeyagala ogaddanga yakibe weekubiza wano kati ekyaffe lwaki nga batugaana bati si buli wamu nti olina okubirawo ebifaananyi okitegedde ekyo bano bali bakuziza buli anti bali buli wamu edda bano olaba nze ekyannuma omusajja yayogerako boguzi bamusindikira message etiisa mba temugenda kitundu lwaki musindika message ezitiisatiisa lwaki temukola pyaro ne mujja ne mugamba bana ebyo ebyogerebwa byonna bifu era woyimirira wali tetugwana kwekubya kifaananyi yimirira wali naye bo baagaanira dda ye nga ne bakwata n'essimu mu Uganda wano waliwo abantu abeewadde self importance nga ne wana kusindikira intimidation message ezobola okuba nga tevudde mu aviation ng'evudde wa foot soldier munno nono kuba just yewadde obuyinza yalaba nga Uganda agiinako ekyapa manyi waliwo mu Uganda abantu abalowooza nti Uganda bagikubamu ekyapa era be bakiina mwebali obamanyi and of which tetubalinaako buzibu n'endowooza yaabwe bwetyo naye waliwo ebitongole ebimu byotalina kwogerera waliwo ebitongole ebimu ng'amalwaliro katigeze amalwaliro amuliro tegalina kubibwa pepepe titugende tusasule ku social media tusasulewo batwogerere amateeka law firms tebirina kubibwa pepepe nti ffe tusinga okuwoza emisango biki wozaayo tulabe bya practical wozaayo tulabe tukutegeere janjaba abantu nga bawona si kufiiranga okitegeera janjaba abantu kyobulaba amalwaliro tebagalanga law firms tebaziranga kati ne aviation ebyo entambula y'ennyonyi biki transport biki tebabiranga bwetambuza abantu omulimu gutambula gwokka okitegeera kati Bebekulu obuzibu bwe yafunye nti yayogeredde ekitongole ekinene nga mu butuufu ayogera just kuba asiga kazigo twati adalwanira gwanga lye butali kuba yes ekyo kisobokera tetukugaana oli munnayuganda naye nga bwe nkugambye nti waliwo abantu abamu tutagenda kunenya lwaki bakola ebintu bwebityo olwa position gye balimu okitegeera kati Bebe tebamunenya Bebekulu tebayinza kumunenyayo yadde Bebekulu yabadde akola mulimu bwe era yakikoze era wakuba kusasulwa paycheck yayise dda yasasuddwa yamaze yalwaniridde gwanga yamaze dda yakimaze Uganda ebintu ebimu bwebityo bilina okukolebwa because omukazi bajja kugamba kati twogere ki ebintu ebimu biri ebiti technical tujja kubyogera era omuvumi ajja kusigala muvumi tajja kukitegeera nti ennyonyi yeetaaga kukanika tajja kukitegeera nti flight zikyukira mu bbanga abatalinyanga ku nyonyi be basinze okubeera abakambwe ekyo kyenkugambye nti kati ne aviation nayo nabo banenyamuko kitono gaye kakati bannange okuzaalibwa kumu n'okufa kumu Bebekulu kyatuko kati ekyo kigenda kuyita Bebekulu yeewaddeyo nga kyawedde dda Bebekulu yeesaddaakidde Bebekulu yeesaddaase n'avumwa naye nga asitudde naye alemedde ku nsonga ye anti kyekyo kyekugambye nti mu NRM eyo olaba bwe bakuwa obuvunaanyizibwa oba woogendayo waliwo ekintu kyoyinza okweteekamu megaton waliwo kyoyambala nga naawe okimanyi kigenda kuttira kaliya kigenda kukyaya famire
kigenda kuttira bizinensi naye n'okyambala n'ogamba kakino fana nyambuka nakyo ngwa nakyo kati bebekulu yayambuse ne Uganda Airlines n'agamba nyambuka nayo ate ngwa nayo okitegeera kati awo wali obuzibu nti ate siyako yakakkanyizaako kati ate anaavaayo n'abayogera ki ntewali kati bebe yakizannyo kati bebekulu yakizannyo oba yakizannye mu ngeri eri fane kasa yabaddewo yayibaddewo n'ateekawo omugongo okay so abantu abamu nga bwe mbagambye nti tetulina kubanenya nnyo bebekulu senga teyali ku saidi ya gavumenti eno ate muna yandiyogedde ebintu oba oli awo bwe tumwalira n'empombo ayiteko naye nga omanyi nti nga tomunaba kumuvuma nnyo kumuclassifyinga kumuteeka ku musalaba so kumanye ali mu position ki kyekimu ne Kenzo gwe nkugambye ndi Kenzo ng'akyali eno mu bafuutu bigere yalinga akuba system bolongoto biwoowe ebiki saawa eno ne kati asobola okujja naga Bobi Wine oli mu ssiri nga tatidde because ye akyogedde kimuwa essanyu ne bakamabi ekyo kyekibasanyusa so byonna tubyogera waliwo obuvundu bw'amaanyi nnyo mu bitongole bya gavumenti obubbi bungi enguzi nnyingi naye siffe tuli mu position ebyogera basobola okweyogerako n'okwewozaako okitegeera kati fe tuvaayo oba n'oyogera mu butuufu bannayuganda beera bagenda tuvumira bweri bagenda tulaba nga twogera ebintu oba olya bye tutalinaako bumanyirivu naye nga abalina obumanyirivu balina ne budget ya buwumbi bali batudde nabyo abali obligated obyogerako tebabyogerako kibula nti bano abaana bajja kubavuma nga bagamba twadressing ensonga zaffe temuzoogerako bo ba-addressinga elite class bali abasoma kyova nakugambye ndi omukyala bamuteeka ku switchboard oyo omukyala bamutulaki n'ayogera gabane obuzibu buvudde ku ki nannyonnyola bulungi nga wakinnyonnyola ogamba why ebiririra neetawunya naye ezo communication zaabwe zebakolera ku kusamba neetakulinnya zebakolera ku TV zebamala okusasula ssente obumbi n'obumbi bwa ssente ne batagenda ku mikutu gino egituukirako abantu nti oli ku Facebook osobola obbiraba oli ku X osobola obbiraba n'okusindika messages zino eziri ku buli omu ne bamusindikira ne maradio bakwata TV zaabwe ne bagenda ne basasula nti ogenda tuwa miliyoni 5 miliyoni 5 kakati tugabanire wakati zenzije njogererewo ne balya ssente nga information tatuuse ku bantu kintu ekyo balina okitereezaamu information etuuka ku bantu Megatron naye abantu abamu yakutuukako teyantuukako waliwo abantu abamu abatagenda kufuna information mu butuufu bwayo ng'omukyala ne wayogera ekituufu togenda nze sigenda kukitegeera mufube abantu mbategeeze bantu bategeere omuntu atategeera oyina kyovola obanga musomesa wendeeta fomula eno n'olema ogitegeera nga nkusomesa nga nkuleetera endala kati omuntu atalinyanga ku nnyonyi atalina na passport atalina nagamuntu ogenda kumunyonyola ate ebintu bino abitegeere oli ali mu transit agende okola business asobola kuba nga yakitegedde ensonga lwaki tonnamulaba abantu bonna nga yeekalaka abaseka bayogedde kyovula agundi honorable Nsereko yadde mukambwe nnyo nti abantu bakola business zaabwe business zafudde so anyway saagala kubeera ano ng'omwogezi woba defendinga ekintu kyonna tulinamu obunafu mwebuli se tulinamu obunafu weebuli bano abasajja sente zebafuna nnyingi sente zaffe balina tukolera ebintu butufu bwabyo ennyonyi weba yafudde jangu addressing nation nti owaaye si kugenda ku TV emu n'otandika kwogerayo ng'ate bawaddeyo ne sente bajja bakwate sente baziwe ba bloga bakwate musajja wange Sula ayina channels eze obeera ku BBS obeera ku Megatron obeera wantu wangi ojja ogamba bannange twafunyemu obuzibu ku Uganda Airlines wetaaga sente meka nebakwa miliyoni 3 ogenda okyogereko naye bwe bakwata bu TV bwabwe eyo ne bulya ssente nti badresses so Sula gwomusayi wa Bad Black Bad Black omukolo gwabadde mulungi nalabye kwabadde kukyala ndowooza yanyumidde mu gomesi yanyumye kati emikolo giri 3 egy'abaana abatto abanyumye gye ndowooza nti omwaka guno at least giri 4 oratinga abanyumye noga nti kati at least omukolo gunyumye Baby Gloria Irene Ntale Kalo Nantongo ne Bad Black yanyumye banyumye bulungi nnyo bambi omukolo ogwo banyumidde ddala Bad Black congratulations Bad Black betusobola okwogera ku Bad Black abingi nnyo naye mu kaseera kano
tukwagaliza obufumbo obulungi. Manyi Bad Black yatereera. Yatereera. Takyali oli. Omusajja amuwa emirembe. Sajja amuwa emirembe, uyo yamuzalira n'omwana lako nti omwana balinamu obuzibu awo simanyi tugende wandigatunendoza gen ezagenda okudda. Tebatulagaliza busi. Nezo zagenda okudda omwana wuwe. Oli simanyi wala kavubuka akali eyo ono webizigo. Akali kesiba ku mwana. Nedoza naye yafuna justice oba yafuna obwenkanya. Ebyo ne biggwa. Bad Black tukwagaliza omukolo omulungi. Oli mukyala mulungi. Ate oli muntu w'abantu. Yes, bannayuganda bakwagala. Manyi nagamba mu Uganda wano waliwo abantu ensi betagenda kukyawa. Ensi ketandinga eyo kyekuleetya nga bwe ensi tejja kubakyawa nga abantu babaagala bwagala. Kati Bad Black oyo omu ku bantu abantu munene wakola ki abantu bamwagala. Abantu bamwagala. Ne full figure y'abantu bamwagala. Nkubana njukira oli eri 2019 akaunti z'abaana bazitwala bonna bashibaaga baani bonna be batwalira account. Noza full figure yakumawo n'akola account empaba n'Uganda basigala nga yakyali waggulu. Yes, so bannayuganda baba bakwagala era tukwagaliza omukolo omulungi. Omusajja wo kati bagenda myaka 8 balinamu omwana omu tukwagaliza birungi byerere. Okay, tubajikuza banaffe aba Ken Travel Consultants bagamba nti no go wenna agala okubeera nti bakolera passport show munaku 2 bajja kubeera nga otufunira ddala bulungi nnyo. Ate gwe ayagala okubeera nti ofuna visa ez'enjawulo gamba nti ogamba nga UK, USA, Canada, Sweden, n'ensi endala, China, ensi zonna oyagala kubeera nti afuna visa bagenda gikolerako bulungi nnyo. Visa ya kusoma, visa ya kola ki zonna bagala kubeera nti bazikoleko ddala bulungi nnyo banaffe aba Ken Travel Consultants. Ate gwe ayagala okubeera nti opangisa emmotoka eya buli kika abazipangisiza ddala bulungi nnyo. Gwe bakubireko namba essimu eri awo nawe oyagala okubeera nti olambula Uganda kibayita safaris. Ojja ova bweru oyagala kulambula ku Uganda, genda ku Action Falls, genda mu Kidepo National Park, ogenda wa Kasese eyo mabere ga Munanyiru simanya biki, bajja kulambuza eggwanga lyo ne Africa yonna kubeera nti bagikulambuliza ddala bulungi nnyo ate nga otambulira mu mbeera ennungi nga ofeelinga at peace. Banaffe aba Ken Travel Consultants bajja kubeera nti bakuyambirako ddala bulungi nnyo. Bakolerako ku namba y'essimu eyo oba bakyalirako wali ku Najja Shopping Center Najja Nankumbi ojja beera nga bakyaleko ofisi zaabwe eziri awo. Enamba y'essimu eri awo bakubireko saawa eno buli kimu kijja beera nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Kuseri Megaton ng'emmanya mbadde Ndesula Flexible naku olwaleero muse bulungi mwerabe.